The people power, our power, people power, NUP. Tuliyambale ngule, olutalu ngaluwede. Tuliyambale ngule, tulizimba mu Uganda pya. Tuliyambala kumutendera ogw'abantu balabirako omulimu ogwerufu. So nabwe kityo twagala kuba tuleme kwegatta ku babbi ab'enaalemu bwebanga enaalemu be balese petition eyo naffe tulina okukola kyokuyimira nabo okulaba nga katufune omwogezi amanya gange kibana kiri agweta luwero musayinike everywhere twagala ganti komegweta mukono buli muntu yenna oba oli lwalubeerera nga kiringa bukuwamba bana bawambye abantu baffe ne babatta musango gwaki embyala gano sayininga ekiwandi Franco will do it. Nzegugolo Richard Kasiri Registrar wa National Unity Platform kono natwegase wamu ne bannange aba stakeholders bonna abamukono deputy speaker n'abalala bonna tuwagala okutuusa omukisa guno okugutwala eri ababaka ba parliament abava mu kuleeta mukono okubategeeza nti ekintu ky'okusayininga emikono kujjamu obwesigwe ba commissioner abaali embuzi ffe tukiriko tukitaddeko amaaso ng'abava mu kuleeta mukono tubagamba ataasayininge ffe tuli ready tubalinza okubalaba temwejjusa NUP ebbanga lyonna evuddeyo ng'erwanyisa enguzi ng'egamba tetukkiriza nguzi mu ggwanga lyaffe lopu yasayininze ng'omubaka wa parliament ali mu Greater Mukono bw'oba tonnasayiningako ggwanyi ababaka tubeebaza abasayininze ab'opposition naye abatannasayininga tubagamba musayininge ku kiwandiiko kino waffe NUP tuliwo okulwanyisa nguzi kulaba ng'eva mu ggwanga lyaffe so kati tetugenda kukkiriza mubaka anaavayo neyeebuzaabuza nga tasayinize ku kiwandiiko kino ffe tuli basanyufu ti honorable Ssekikubo yatutegeezeza agenda tulaga listi y'ababaka abasayinize ku kiwandiiko kino kati gwe omubaka ava mu Greater Mukono nga tosayinize ku kiwandiiko kino tugamba nedda tetujja kukkiriza ababaka bakasayininga munayo nabokeera munayo mulema mayuni kati abasigadde tebanabasayininga Honorable Kayondo Mukono South, Honorable Simbwa, Ululume bonna tebana bakusayininga. Twagala basayininge ekiwandiiko ekyo. Kiri nti sensa motion eno egenda kukola nga tugikwatako wa 2026. Nti omubaka yenna atagenda kusayinga ekiwandiiko kino abalonzi tumulinze ekasengejja. Twalabyeyo omubaka omwaffe wa Nuupu eyagenze n'ateekayo omukono ate n'abaana n'atudyayo n'agamba nti mbadde simanyi byensayininga nti omubaka wa parliament at the level of parliament ogamba nti simanyi byensayininga nabuzaabuziddwa ababaka ab'ekikungu tetubaagala omulundi guno abalonzi bagenda kuba bakambwe ennyo ate asayininge ajja kuba awagira obuli bw'enguzi era obola Greater Mukono tubasaba n'obwombefu bujja ababaka baffe temutuswaza ndoko ekiwandiiko
ku kipapula ekyokujja ku commissioners of Westgold Bazanya Rogers that is speaker of municipality bategeeza era n'okubakunga mwenna nze Mawejje Ben na Kisunga Sub County ababaka bonna abanagaana okusayininga mubalekera mu batunuulire butunuulizi akaseera kakasengejja katuuse twabagamba nti waliwo empulunkuse gino gyemisota gyennyini President atugamba buli kiseera okwebereramu webereremu ne kamera yo n'eriiso lyo abo ababaka baali batulyamu olukwe nga tubalinze kaseera kakasengejja sente baazirya kati kibatuddemu eyo najje bayita mubagobe mu nyimbe mubagobe ku mbaga temubawuliriza twabagobadda nze Mawejje Ben na Kisunga Sub County kaaga 224 tuze fenga aba National Youth Platform ab'emukono ensonga etuleese ye petition gye bali okusayininga oba ekiwandiiko Tedros ekikubo kye baleeta okusayininga mu palamenti ekiwandiiko kino kye bali osayininga kiri ku ssente ba MP betwalonda ze bagabana era wano muna Uganda teri atamanyi miliyoni 5 ababaka abamu oba bakomishona aba palamenti ze bali esente z'omusolo basebo ne banyabo mujjukire nti president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kino ekintu yakiraba kuba musajja mugezi era nasuspendinga Mathias Mpuuga so olunaku olwaleero tuze tukuba omulanga ne tugamba aba MP baffe ddala okusingira ddala aba National Youth Platform nti tulina okugoberera omukulu waffe buli kyagamba kasita kiba nekiti nekituufu so yatugamba tulwanise obuli bw'enguzi kuba obuli bw'enguzi bwe lutudde eggwanga lyaffe Matiga malwaliro teri bikozesebwa enguudo mbi n'ate abamu bafuna ki ku ssimu so n'olwekyo twebaza ababaka abamu nga Honorable Anifa Nabukeera Honorable Abdalla Kiwanuka abakasayininga petition ekiseera tekinabeera kyawala n'abo batanasayininga nga Honorable Betty Nambozi bakireke Honorable Simbwa tubakubira omulanga nti tuve mu bintu by'omuzannyo bwe tubeera tuli mu struggle nti tulwanisa bukenuzi tulwanise eno gavumenti gye tugamba nti edizza bannayuganda emabega tulina okukola ebikolwa ebiraga nti tweteefuteefu okuwamba obukulembeze so n'olwekyo basayininga epetitioni esente z'omusolo tuleke kuzidiiguunda so bannayuganda abali eyo tulabe bano abantu bonna neyanza abitya ne wano mukina wekiri eno standi ya bateranga agene sura